Jennifer full figure akkiriza okukola DNA ku mwana we olw'omuvubuka amubanja omwana era nga bino biri mu mateeka. Ngenda kusunsulira lwaki full figure akkiriza okubanga awaayo omwana we ajibweko omusaayi. Y'omuvubuka ono ayagala ki era byatandika bitya? Nkwanirizaako nnyo ku Viki Exclusive Buterevu ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing. Video nkusabye ejimpereka like bw'aba tanaba kubeera ng'ate ogikampeera. Nkujjukiza Hajati Kalodo musomi wa dduwa ajja kulombera edduwa y'ensonga singa onaaba olinamu ebizibu eby'enjawulo asangibwa wakisera ng'ennamba ebeerawo mu kitabo ekya Quran. Mukubireko ensonga zonna azikutanyize bulungi oluganda luli nkubya lumu. Nkale video bwomaze okuba ng'ate ogimperaka like ekyo ekiwandiiko kyolaba kiva ew'omukyala Jennifer full figure Nakangubi era nga kigamba nti earlier this month on 9th May my lawyers started working on this boy's file kubanga nsirise ebbanga ddene naye abamukozesa nga balowooza nti ndi musiru because at first sayagala muwabudde kubanga namanya nti anoonya linnya nga abalala, just like a young girl called MC Chumi that calls herself my daughter. However much I'm not in any way ebirala biri wano mbibise. I'm not in any way kansoke ntanzivunule bino ebitonotono nti mu mwezi guno entandikwa y'omwezi guno ngenda kuzo mwezi 9 May abaloya b'omukyala Nakangubi Jennifer full figure abatandikirawo mbunambiro okukola ku file oba ku nsonga z'omulenzi ono complaining nti omwana wa full figure amanyiddwa nga Museveni oba gwe yatuma Museveni nti omwana we era okusinzira ku complainant oba ku muvubuka claiming agamba nti full figure yabeeranga naye mu nsonga z'omukwano mu bifo eby'enjawulo era nga Jennifer full figure yateekamu akasente era okusinziira ku mukyalo ono Jennifer full figure agamba omuvubuka ono waliwo abantu abamuli emabega abamukozesa obukozesa. Lwaki twandirowoozezza oba Jennifer full figure lwaki yandirowoozezza nti omuvubuka ono bamukozesa bukozesa? Lwa nsonga ku TikTok kuliko omuwala amanyiddwa nga MC Chumi era nga abasinga by the way bamanyi n'omuwala ono nga nti ye mukyala wa Iga Sharifu of which ekitali kituufu sibafumbo oba tebali mu mukwano nti ba mwami na mukyala. Ekyo nakyo ndooza nkikozeko clarification because obwedda abakola blogs zino abasinga bagamba nti MC Chumi mwana wa mukyala wa Iga Sharifu era nga naye TikToker nedda. So okusinzira ku full figure explanation gyawadde oba endowooza ye agamba abantu balowooza nti full figure engeri gye yakkiriza ekya MC Chumi ne kibeerawo nga yeeyita muwala we era bw'atyo n'akimanya nti omwana ono anoonya kyakulya oba anoonya kuzimbira linnya lye ku linnya lya full figure bw'atyo n'amuwa omukisa n'obutabiteekamu nnyo maanyi mwana ono kumuggyako ekyo kye yali alowooza nti kye kimuyisaawo. In this case bwe tweyongerayo okusoma ekiwandiiko kya Jennifer full figure era kyongerayo nga kigamba nti however much I'm not in any way connected to her naye namanya nti anoonya kimuyisaawo ng'omwana owa ghetto era kyamukolera naye omuvubuka ono ye asusse w'alina okukoma. And claiming to own my son okusinze okola ki okay kigambo kyagala kubula ebigambo nanti nabiwandiise mbungi akisusiza omulenzi ono but I will use the law ngenda kuteekateeka omulenzi ono okumuteeka mu komera lwa nsonga full figure agambye enough is enough oba ekimala kimala. Kati katutunuulira omulenzi ono yaani ekisookera ddala nga sinaba kukubuulira mulenzi ono yaani full figure alina waatapinze oba n'ayogera n'agamba nti I will take my son for DNA if that's what it takes to put you where you belong. I promise ogenda kukoma kunze nsaasira famire yo kubanga bajja kwagala okujja munda nga it's too late. Okoze buli kimu
nga ensi eraba era ensi ejja gukusalira nkusuubiza. Okusinziira ku Fulufiga agamba yeewera okusiba omuvubuka ono n'ebisumuluzo abeeko wabiteekawo ebitali wangu wa kuzuulwa. Kati katunuulire omuvubuka yani. Omuvubuka ono muyimbi agamba engeri gye basisinkanamu ne Fulufiga kwe kuba nti yagenda by the time Fulufiga nga atuuka nnyo simanyi oba nakati kikyaliwo ng'atuukirira nnyo omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni. Omuvubuka ono yaleeta music we ng'amuleetedde Jennifer Fulufiga era baasisinkana mu bitundu by'Ekibuye Makindye. Bw'amuleetera music we Fulufiga n'amusuubiza okumutuusa ewa muzeeyi lwa nsonga music w'omuyimbi ono yali akoleddwa nga wa campaign ate nga ali supportive eri government ya NRM oba government ya President Yoweri Kaguta Museveni. So Fulufiga awe yasinzira okusuubiza omuvubuka ono okusinziira ku explanation y'omuvubuka. Then era omuvubuka ayongera yagamba nti butya bwe bajja okuconnectinga mu mukwano nti Fulufiga ye yakwana omulenzi ono so omulenzi okuba nga ye yakwana ani yakwana Fulufiga. Era okusinziira mu interview gye babaddemu kiraga nti Fulufiga nti ye yali ateekanga namu ssente ez'okusasuliranga zi Rogers gye balaganga n'okulambuza omuvubuka ono ebifo oluusi yali tatuukanga mu wabula oluvannyuma lw'okufuna olubuto yategeezaako ku muvubuka ono. Omuvubuka bw'amutegeeza nga bw'ali olubuto n'amusaba ebintu bino abikuume nga byakyama lwa nsonga nti yali amusuubiza obutamenyawo kisuubizo kyasooka eky'okumutwala okulaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. N'anyumizanga mmwe. So okuva ku olwo omulenzi alabye campaign zaggwako season y'okulonda neggwako then nga music waba takyayamba n'abuuza Fulufiga n'amublockinga buli wamu ewasoboka. So yensonga lwaki yavuddeyo mu mawulire n'agamba nti nfa n'omwana wange at least oba kiri kyagaana mpa omwana wange awo we tukyali ebisingawo byonna nja kuba mbibategeeza mwera.